kitaffe omulungi jangu oyogere gye tuli ng'omwogezi omukulu okutama Yesu Kristo mukama waffe. Nnaku lwajjo twagambye ababaddewo nti ekkanisa yasooka yali kkanisa nnungi nga n'ekibulungi bwayo kwe kukula kwayo. Okukula kwaki? Kwayo. Teri stagnant. Tetudde ng'emujje gy'oyinza okuloozaako oba yeewammwe gy'oli. N'ezimu baazikyusa n'amannya tebagiyita kkanisa, bagiyita kakanisa. Kyogamba wali ku kakanisa, kasoowulira nga ekkanisa yo bagiyita kakanisa. Weekalakaasa efuuke ekkanisa. Gye ziri ezikonye ezitatambula, naye eno yali etambula. Yatandika na 10 bameka, neeyongeza n'efuna bameka, 120 kuva ku 120 n'egenda kumeka, 30 bweva ku 3 n'egenda kumeka, bweva ku 5 n'egenda kumeka. Ekibiina ekinene, multitude, tosobola kubala. Bw'olabanga mu kkanisa yo kyasobola okwebala mu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kitegeeza tennaba kufuuka multitude. Lumu nagenda mawanga g'abazungu eyo kubuulira enjiri. Naye bagamba, excuse pastor, before you preach we have a baptism ceremony. And I waited. Ne nnyigamu ngenda kubuulira bataddewo okubatiza. Sawa ya nemanya nti kati bagenda kuyingira mu time ya kidiba kiri mu church. Ninda yayimirira okubatizibwa yali omu. Naye nga kamera zonna zitunudde ku muntu atya. Ne bamuwa ne ayogere ne testimony nga ndikale bana abazungu nabo balabi. Fene waffe oyo omuntu atutawaanya nnyo. Gitwabadde tudde wano tetwavudde na mu kifo ne tubatiza abantu 3 mu something. Wali sumba oyo wava muno yababatiza. Ekkanisa ni supposed okukula. Kati njagala kusoma lunyolwana mu ebbiro kubanga time yaffe ntono. Kiki ekyali emabega w'okukula? Omukadde omugenzi Dr. Samson Kiseka yagamba nti abantu abamu bakusobera, tasobola n'okukoppa, tasobola. Tosobola na kukoppa, tosobola kweyazika tubole live. N'obeerawo ng'oli mu bwavu lumu. Nagenda eyo Kaseese omusajja n'atutwala okutulambuza emiyembe. Naye omusajja n'ajerega. N'aga nti olaba nze bwe nina emiyembe gye sente ze nfuna mbiririvu te. N'eri abantu abatasobola kukoppala bwe muliraana wange yeefuumula na bunyaanya obwo. Yaninaanye tasobola kukoppa, tasobola na kufuna ku ndokwa, talina wadde ogumu. Kiyita na kwefuumula, yeefuumula na buki? Tasobola kukoppa lwaki? Ekkanisa yasooka biki bye yakola? Mbitwale ewaffe Ebbaale, Daniel wa. Mbitwale ewammwe Ebbaale, mbitwale e Busonko, mbitwale e Kabaale, mbitwale e Malangaata, mbitwale yonna. What can I do? Was there magic? Were they superhuman? Baali bafuusa. Abantu bayingiranga by magic. Bayingiranga batyanga bagenda beeyongerako. Kyensoma kitegeera kindaganga bye baakola nnyinza okubisobola wano we nasomera abagenyi abali wano. Naye moto yaffe ega nti others can, I will. Era bwe nava wano bwe nagenda ebugema okusoma nagenda kusoma diploma mu ministerial. Naye namalayo emyezi 3 oba 2 n'enzuula ng'eriyo abali ku diguli. Naye nga bwe mbatunuulira ne mbagaya naye ngamba nze nzija nti okusoma diploma 1 ng'omuntu yava Kenya, yava Tanzania kufuna diguli yaffe ng'ennimiro alima zaffe amayinja akoona gaffe gasa abasajja ku ttaka lya Buganda
ne balima wano ne bafuna ssente nze omwana omuzaale mu Buganda nenzija nsoma nengenda diploma bano abava eri ne bafuna diguri sikyazzeeyo waffe era we nasigalirayo yagenda okusomesa tusadda nadda na diguri others can anyway until nga maze okudekereringa nti kati sikyasobola naye bwe manyi kyasobola kati kitegeeza n'ekkanisa eno eyasooka tulina bye tusobola ogikoppako nja kusomesaako kimu n'abalala bingi awo naye kasita wiiki ekyaliko mu bikolwa omwana wange ono asomye bulungi agambye mu bikolwa 2 olwanamu 2 mukulu Masengere bange nti olina bayibuli awo kale soma olwanamu 2 duddemu bambi banyiikira batya batalina kazindaalo baba banyiikira abo banyiikira ekkanisa ekula tesobola kuba na maanda ga siringi 10 akalina akateekako sebo kazzeeko ne baba nga banyiikiriranga okuyigirizibwa kw'abatume ne mu kussa ekimu ne mu kumenya emigaati kusaba abantu bano kyenjagala onotinge not carefully nali mpandiika lesoni yaabwe nagiwandiika ne banyiikiranga okunyiikira kitegeeza ki ne bassaayo omwoyo ne bassaamu amaanyi ne bateekamu kaweefube nga bakola n'amaanyi gabe naye nga bakola ebintu bye tusobola okukola 1 nga banyiikiranga okuyigirizibwa kw'abatume in other words kankifuule mu bufunda bwakyo nga banyiikirira mu kigambo kya Katonda okunyiikira kitegeeza tebakikolakolako bukozikozi bakikolera ki ddala bakikola ku makya bakikola olweggulo bakikola ekiseera ekirala kyonna nga bakyesibirako ddala lwaki banyiikirira ekigambo kya Katonda kale soma Timoseewo ekyokubiri 3:15 paka 17 quick Timoseewo ekyokubiri 3:15 paka 17 lwaki banyiikira ekigambo kya Katonda otuuse sewo kale soma era ekigambo ekyo kwekiri olowooza kale kerera era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okugeziwaza okuyingira mu bulokovu okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Sooka oyimiriremu awo katono. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bino byenkutte bye biyinza okugeziwaza okuyingira mu bulokozi. Kanziremu. Ebyawandiikibwa ebiki bameka abaagala ogenda mu bulokozi obwa Mukama waffe Yesu Kristo okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Togenda kukikola mu ssayansi wo. Even the balanced diet you are eating cannot do it. Ne bw'onoolya n'olya emmere balance nze ne bw'onooba ne status mu society ne bw'onoobeera mukulu wa kyalo wasiga wa mutuba ne bw'onoobeera kamanda ne bw'onoobeera eggulu okuliyingiramu ogeziwalira mu kigambo kya Katonda. Amiina bannaye. Kati Katonda nabagambye nti ye yejjako dda omusango ekyawandiikibwa n'abiwandiika n'atuwa ebitutwala mu ggulu bisula waffe. Bameka balina Bayibuli wano ng'owafuna akakisa okuba ne Bayibuli. Wanika Bayibuli yennyini so si mukono gwo. Ey'essimu gireke tunagibikkula edda bw'eneeba evuze. Kaakati ggwe ebikugeziwaza obirina bisulawa biriwo. Sitaani bwe yali ayagala okuswala ekkanisa endala azisuule eno tugiyite ekkanisa eyasigalawo kye yakola kwe kuzigaana okugeziwala mu kigambo kya Katonda n'ejjawo Bayibuli. Osanga amakanisa ng'abantu tebalina Bayibuli era bagenda mu kkanisa ng'alinga ng'agenda mu disiko. Disiko manyi engeri gye bagendayo bikakyamu tobimanyi. Mu disiko togenda na kintu kubanga amazina gabeera mu kiwato.
Amaseera gabeera wa? Kaakati ate otwala ki? Kiwato kasita kituuka. Abagenda mu bulokozi balina okuba ne maapu. Balina okuba n'ekibalagirira balokolebwe. Bayibuli eno erina ebitabo 66 ebyali designed for that. Omuntu anaagenda mu ggulu agende mu ggulu ng'osoma kino. N'anaagenda mu geyeena agende mu geyeena naye nga n'okutegeera akoze atya? Ategedde. Sobole 17 awo nyine wetubadde. Buli ole 17 ye lugamba. Lwaki? Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Haleluya. Katonda yasala amagezi omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna naye ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi ogw'okulokolebwa kwaffe. Awo lwatu twali mu lutale eyo waggulu eyo. Naye bwe twasabiranga mu maka gamu. Naye twalinanga omuntu yasabirangawo ng'alina olumba olujja ne lumukuba. Naye nga yayononeka n'omutwe n'endabika n'entunula yonna. Naye lumu lwali lunaku lwa Ssabbiiti. Mba mpitawo ngenda ku kyaki n'ensanga nga lwamukubye ekiro. Kati bwe lwamukuba abantu ne bajja bangi abawaka nga bamukwata bamusiba naye nga buli mugwa gukutula. Naye bwe yandaba nange n'enkyama nga ndaba bamusiba bamunyweza bamufukamiddeko. N'akyuka bw'ati nga natakasa n'aŋŋamba owooluganda Kajoba olagawo ko nze ŋŋenda ku kyaki lwa Ssabbiiti mpozi bansumulule kuba bakwatanga abalemi n'abagandi mugire eki ne bamusumulula. Omusajja gwe wandiise atategeera abuuza mu bonna lwa Ssabbiiti ne mugamba nti lwa Ssabbiiti n'aga nti bansumulule. Ne ntambula naye w'oluganda nga tanaabye bigere, tanaabye enkokola, tanaabye maziga, ne bwe bamusibye emigwa gyonna n'agenda asinze ne tusiiba naye ku kyaki ng'abaamusibye tebagenze. Yesu abakudda ku olwo twandibadde n'omuntu agenze nga wakunaaliza eyo ng'abaabadde banaabye tebagize eki ng'ebyawandiikibwa byamugeziwaza. Though are regarded as a useless person in the family, naye kankutegeeze ebyandikibwa byamukola ki banaye? Byamugeziwaza. Mmwe temumanyi bantu kye bayitamu nga banoonya obulokozi naye nga babunoonya mu ngeri gye batasobola kubufunamu. Nagendako mu kifo ekimu ne bategeeza nti abantu okutuuka mu kifo ekyo batuukawo nga baavula nga bakaaba nga beegayirira Mukama abasonyiwe ebyonoono byabwe. Ne baavula nga bakaaba wagulumivu nnyo wasongovu nnyo. And people suffering for nothing. Tanaba kuba na bugezi bumugamba teggulu lya bwereere. Badde nsuubira amiina. People suffering nga balowooza nti obulokozi bwetaaga kumala kwekuba mbooko. Obulokozi bwetaaga kufuna nga tofumbiddwa oba nga towasizza. Oyo mukazi wattu n'omusajja wattu naye abonaabonera bwereere. Abalitegedde obulokozi bwaffe twategeera eggulu baalitukolera dda tuli bamemba bw'Obwakabaka obw'omu ggulu. Kiki ekikugeziwaza?
Lwaki tuteekeddwa binyiikirira tugeziwale okuyingira mu bulokovu? Omusajja omu nalali awantu n'aga nti eddiini temuzeesibaako nnyo kuba gano makubo gatwala abantu mu ggulu. Oyite Masindi, oyite Hoima, oyite wa. Ne mutunuulira nga tannaba kugeziwala kumanya ti Bayibuli tekyogerangako ekyo. Yakyogerako? Bayibuli yagamba etya? Nze kkubo n'amazima n'obulamu, n'alayira tewali ajja eri Kitange kujja nga akoze atya? Ogamba otya nti makubo? Kwegamba musajja wattu annyonnyola ate era kyova olaba kati okubuulira mu public abantu beetaaga okugeziwala ennyo kubanga n'abantu b'obuzaabuza bagezi. Bayibuli eno egeziwaza. Lumu nali nasanga abantu nga bakuŋŋanye bangi ng'omusajja abaliko njagala kwesa olulimi olugamba nti ng'abafera. Haleluya, amiina. Ne babuuka bonna n'abagamba nti nze nva mu ggulu, nagenda mu ggulu kukola ki? Nazuuke, nafa. Nsookaga nti nafa era envunyu ne zindya. Najjayo mubiri kituufu nga guliko enkovu. N'agamba nti muno mwe zaayitanga, muno mwe zaayita. Naye Mukama nanzigyayo mu ttaka n'antwala mu ggulu. Naye kye nalabye mu ggulu namaze ennaku ntonotono. Bino bye nalabye bibiri. Number 1, eggulu ddungi nnyo nnyo nnyo. Namwe mugikubereko amiina wammu nnyambi. N'agamba naye nasanze Geyeena ayaka. Omuliro gwaka! Omuliro gwaka nga gwaka nnyo. Kaakati yantutte Yesu n'ankwata ku mukono n'aŋŋamba nti ogulabe oku. Geyeena omulabe? Ddayo otegeeza abali ku nsi beewale Geyeena. Era nze bassebo, nze ndi mubaka w'eggulu okubategeeza mwewale Geyeena. Kubanga ayokya oli yabadde ayaka. Kati nempanika omukono mu kibiina kuba twali ku kkubo. Ebyokkubo tosobola kumanya no wa ddiini ki. Konze oyogera ng'oli mu kirooto oba ng'ogenze. Nange kale laba ono nze navuddeyo. Naye mugamba ova mu ggulu nde. Omanyi lwaki mbuuza nina ekinkonfusinga kyenjagala otereeze. Ekinkonfusinga Bayibuli teragaawo kantu konna akaga nti Geyeena ate ali mu ggulu. Geyeena bw'aba ali mu ggulu ffe abamu kituleetera n'obutagenderayo dda. Ali mu ggulu. Kati ate nabali ne bankyukira beewuunya eddiini yange naye eddiini ki? Koze Geyeena nga ali mu ggulu. Koze ekyokubiri ekinkonfusinga byensoma mu Bayibuli biraga nti Geyeena waakukumibwa nga Yesu amaze kuggyamu batukuvu n'abatwala mu ggulu ne bamalayo n'emyaka 100 beddu n'alyoka akuma Geyeena. Kati ate mu ggulu yanonyeeyo ki? Omwe yali mu congregation kyava agamba oyo awakana bwakanyi wamma genda maaso ne byotuyigiriza naye nga bakyasigaddewo nga n'abamu batandise okutambula bagenda. Bayibuli yegeziwaza. Bayibuli yekwawula ku muntu omulala. Bayibuli yekuyamba okusobola okwaŋŋanga ebintu ebitategeerekese. Abantu gyonadde njogera ekiba tebamanyi mbeera ya mufu lwa nsonga egi kubanga tebasomye Bayibuli. Ffe abasomye Bayibuli ffe tumanyi embeera y'omufu. Kuba ku ffena tewali yali afuddeko. Waliwo yali afuddeko wano yalabyeyo. Bayibuli yokka yatukeeterayo. Yetugaa nti amafuta balina kyebagira ki? Bayibuli yokka yesobola okugeziwaza. N'olya ebituufu. N'onywa ebituufu.
egeziwaza kibala ali muvuka yamubulira kuno kwennyini twakula naye da ndi musajja yakulidde wano zinzalibwa kuno nkuliddeko naye oli yambuuza ekibuuzo nga naye Kajoba gwe lwaki onyirira nga ate ze twakula ffenna twasoma ffenna nga nze sinyirira yakole comparison sinze nagimukolera nemugaa te njawulo eri eki ekiseera kyomala nga onywa walagi kibala nywa mata ekiseera kyomala nga owoggana kibala neebase mu buliri bwange haleluya naye ng'aga amagezi nange nagajja kuki ngeziwalira mu bigambo bya Katonda bayibuli eno etukoze omulimu bassebo eterezezza amaka g'abantu bagezi n'osanga omusajja ng'atudde n'awaka we atanditudde ng'ekimutuuzizzaawo si kubanga talina maanyi gasajjalaata naye bayibuli yokka yerimu ka remote control era mmwe abakazi abali wano ng'oyagala omusajja okumunyweza bw'omulabanga ne bayibuli musabire agitegeere bw'eba enkadde mugulireyo empya gy'akoma okugisoma n'okukakkana bayibuli yegeziwaza muntu bayibuli yokka soma ssebo Zabbuli 19 nsomera olw'ekikumi-mu-etaano Zabbuli 19 olw'ekikumi-mu-etaano agambe Zabbuli 19 olw'ekikumi-mu-etaano yaluteeka wala ekigambo kyo yekiba naye yetabaazo eri ebigere kale kiddemu bulungi some n'amaanyi naawe kwata omuliro bulungi nti ekigambo kyo yetabaazo eri ebigere byange omusana eri ekkubo lyange bassebo ne bannyabo abakitunyweza nnyo bayibuli aga nti kubanga yetabaazo eri ebiki bannaaye mmwe abaagala okuwasa kambabuulire ayagala okuwasa n'okufumbirwa kino tokivanga ku kinyweze why ebyo bye mukola ebirala mumala biseera nti kaakati bemanjagala okuwasa omukazi anaafumba emmere obulungi abeera n'emimwa minene abeera n'obumwa butono abeera n'obunnya ku matu kuba kimanyi kuno ku matama n'abala bakebera biseera bw'olabanga obugere bwegatta waggulu ng'oyo muyombi nnyo kati ebyo byonna bikumalira biseera byaki bayibuli yokka yeekugeziwaza n'ekulaga omutuufu aleluya agambye yettabaaza kati ensi olwaleero ekutte kazigizigi ow'ebyobufuzi ow'ebyeddiini kuba n'ebyeddiini nabyo bikutte kazigizigi no so many religions kati ennaku ezo nalaba omusajja bamuteeka ku mawulire babituufu simanyi ng'asookola omukazi mu mbugu musumba n'ekigambo ekimanyi ekigambo kino pastor it has been abused by so many people kati omusumba akwata mu mbugo z'omukazi musumba kika kyono akutte muli mbw amusikamu ebyokoola naye nawe omukazi naye ng'ayimiridde kiriya nalabako n'amaaso gange oba bituufu oba si bituufu ku social media ng'omusumba asimbye olukalala lw'abakazi okubaggyamu emizimu naye ng'emizimu gy'abakazi yagikolako risaaki gibeera mu mabeere kati ng'abakazi babeerawo ne bagasindika bati mu maaso n'agenda ng'anuuna come out kati ebyo kati oyo omusumba namunagaani ekigambo kya Katonda yetabaaza bye bitugeziwaza Kajoba ogwanga omumwa gulya mmere emizimu gibeere mu mabeere gaagyo kabategeezi abantu temumanyi makulu ga bayibuli abantu mugikyawa temumanyi nti yetutaasizza okimanyi nti olwaleero abantu balina endwadde eziyise mu kamwa naye nga bagenda ozikebera nga baazijja mabega kati ate ez'emabega zayingira zitya wano endwadde ezimu ezikuyise eno bagenda ozikebera nga zikwata mu mbugo zaavaayo zitya
abantu abatagezibwa na kiga tebanti Katonda buli kintu kiprogramming kino kirya mmere kino kikole kino kikole kino kasito bitabula awo labe nako zino batandise kuyingira mu exit wasoma mu ssomero ki akapande kagamba nti wano bafulumirawo kati gwe n'oyingirirawo bwe bakutomera basi nze nasomera wano bulijjo mbibuulira ku radio muwulira bogera awe nasomera ne batusomesa reproductive system batusomesa digestive system batusomesa system zino zona nzimanyira wano mu bizimbe bino naye kifulumira emabega kirikiriya setagana wansomesa setagana kuwuliriza naye olw'okukozesa obubi bayibuli oba obutamanya n'ayingirira wafuluma ate n'alyoka ku confusing nti nazaalibwa bwentyo eyazaalibwa bw'otyo lwaki okisomesa kino kye tukola ekituufu gwa kye tusomesa ekigambo kya Katonda bwe tunaakivaako kyebona ekyamaanyi ng'oyagala ekyalo okutereera bantu basome bayibuli era weebale kubeera n'abasoma bayibuli n'otuulako wano bayibuli yeegeziwazza abantu yeekuyamba yekkubo lyettabaaza abantu bwe batawaanira okulya omudagala okutereeza amaka okufuuwa emmindi n'okweraguza n'okubambululira mu masaŋŋanzira nga n'ababambulula baliko ebizibu byabwe Yesu ffe yatwambulirawo ku musaalaba Gologoosa kigambo kya Katonda 19 mu ssuula y'emu gy'obadde osoma olunyiriro 19 lugamba lutya lugambye nti nze ndi mutambuze mu tekisoboka olw'omwenda nze nkugambye obubi olw'omwenda omuvubuka anaalongoosanga atya ekkubo lye nga ki nga yeegendereza ng'ekigambo kya Katonda bwe kikola ki omuvubuka mu mulembe guno ogw'obuseegu mu bulembe guno ogw'ebyenfuna mu mulembe guno ogw'okwegomba omuwala aneggulira atya naggalawo tunaasobola tutya okulaba ku batabani baffe enkeera ne bawala baffe teri kijja kubakanga nga kigambo kya Katonda teri byonna ebirala by'oyogera tebikoze makulu ne bw'obatiisatiisa tekikoze makulu ekisobola okutereeza eggwanga lino ekisobola okutereeza ensi eno kigambo kya Katonda ekisobola otuwa abatuuze abalungi abatasaawa mmere y'abannaabwe na kutema nsolo z'abannaabwe kigambo kya Katonda kyekikola bano abatume baakitegeera bo ne bakinyiikirira bw'oyigiriza omwana ng'ono omuto oyimirirako bwe tuba n'ono ng'amanyi bayibuli ng'agiyize ng'agitegedde nga tugamba nti aleluuya abato bano n'abato ddala abatulina mu kiraasi zaffe okuva ku bibiina ebisookerwako Mukama abawe omukisa era mwe abazadde abaana omwana bw'omulabanga mu kiraasi ya Sabbath school bw'omulabanga ne lesson bw'omulabanga agenze mu Pathfinder asoma mu encouraging neewuunya n'okwewuunya omuzadde agenda n'agula ebintu ebirala omwana talina uniform ya Pathfinder sente ozitadde mu bitalina makulu ng'ekirina makulu kiri wano ekintu ekisobola okusomesa omwana wo bye bibiina bye badde olabaawo bano bye babasomesa abaana baffe bageziwalidde mu kibiina ekyo gye babasomesa ebintu okuva nga bakyali bato era nze tulira abaana biwanga bato ate ne mbeegomba ne bagandi mwe munzinga temunzinga kubanga mwe muzaaliddwa mu bintu bituufu twe twazaalibwa mbwe mbikubuulira tojja bisobola bazaaliddwa mu kamu meeting bazaaliddwa mu semina bagenda mu kusaba bagenda mu kusiiba bagenda mu lituliiti bagenda mu biki naffe bye twagenda mu bwembi bayitiramu wano
mbamba somesa bifu. Ni haleluya Katonda naffe yatuse nayo n'atuleeta mu kituufu. Haleluya. Amen. Ekigambo kya Katonda kitushapingidde abantu mwabakola ebiraamo abantu abatakwe ekiramo ekimuwandika ne kyabwerere abantu betugenda okulekera eggwanga lino betugenda okulekera ekkanisa nga tebanyiikidde mu kigambo kya Katonda tetulina gye tugenda. Ekkanisa ng'eno eyaffe kati kamumpulidde wano babadde bagyogera byafaayo n'ebirala kamategeeze ekimu ku challenges ze tulina ng'ekkanisa olwaleero singa guno omulembe guvuddewo omulembe oguddako gunaatwala ekkanisa mu maaso guli grounded mu kigambo kya Katonda. Tetufuna abantu abatambuza ekkanisa nga bagiza livansi. Kyobulaba okunyiikirira ekigambo kya Katonda ly'eddagala mu maka gammwe, mu bulamu bwammwe, mu buli mbeera yonna nyiikirira ekigambo kya Katonda. Ffe kye kitukoledde tetukiyina na kukyogerako. Mwabali mu kkanisa eno bwakula nabo bamanyi, bwasoma nabo bamanyi, ne bye bakola obimanyi. Weebaze Katonda olw'ekyo. Oli kyoli olw'ekigambo kya Katonda. Oli kyoli abantu bwe baliira ebirala Mukama yeebale n'akukuba. Ti omuvubuka aneegendereza atya? Anaabeera atya ku planeti eno? Eno planet gye tuliko olwaleero nkalubo okubeeramu abaana abawala nga bano. Nkalubo. Balina ebyetaago bingi nnyo ate nga bangi okusinga abalenzi. Abalenzi beeyagadde n'obuseera 5,000 kateeka wano musawo n'atambula nako n'akwanirako abawala 20 mu kkanisa y'emu oba ku kyalo. Ali ku bodaboda n'ayendera okwo ate gye baamuwa obubi akyali ku looni. Bwavuga bagenda maaso batukule ne mabega, bwavuga bagenda maaso ate batakule ne mabega. Ekisobola okuyamba omuntu mwe abakuba bbandi bwana mmwe mukube bbandi naye nga muyiga ekigambo kya Katonda. Lwaki tunaakiyiga? Matayo 22:29 nsomero olunyiri olwo. 22 Matayo olwa 29. Matayo 22 omwenda lugambye nti olwa 29. 29. 22:29. Lugambye nti naye Yesu n'addamu n'abagamba. Wulira ayogera ebigambo bino ye Yesu agamba atya? N'addamu n'abagamba nti mukyama olw'obutamanya kiki ebyawandiikibwa neki newankubadde amaanyi ga Katonda. Ekireese abantu okukyama okwemalira mu ddogo, okwemalira mu kweraguza, okusiiwuka omumwa ng'ofuuwa emmindi ng'onyookezza obudagala. Butamanya bya biki banaye yawandiikibwa. Bulijjo mbagamba kanjire mwana olyoke otegere nti byenjogera si bifumbirire. Nze nakolako mu katale akannalubabwe era nga nkwata akakali kange ne kajjawo n'ensibako omugugu ne ŋŋenda mu butale eyo Busunju, Mwera, Karasa, Dambwe n'ebirala. Naye lumba ndi mu katale awo wali e Mwera. Muliraanwa n'asumulula omugugu nga mukazi. Olwagusumulula nga tannaba kukola kirala n'asumulula n'aggyayo akapapula akalimu obuwungawunga. N'ayiwayiwa wano mu mukono gwe n'afuwa. N'ayisa mu maaso yonna n'asiiwuuka. Ekyamukola obubi n'enseka. Ne mugamba obadde okola ki? Tomanyi nti ebyo by'ofuuye onfuuyidde omukisa. Omukisa ke guze fe abasinza Katonda bwe gugenda eri nga gukyuka guti nga gudda n'omukisa. Amiina. Naye bw'ataatunda ku olwo bulungi n'agamba naye wange oba kituufu ekyo, oba kituufu ekyo kunzi ebyo bikumalira biseera. Omukisa teguyinza kuvamu ebyo by'ofuuwa. Omukisa guli mu maanyi gaani bannaye ga Katonda. Naye nga nze nange kyonna kijjawa mu kuyiga biki bannaye byewandiikibwa. Bye byokka bigamba tewali ddoga wali Yakobo wali Isirayiri. Ologa n'ologera buki?
oba yagala okumanya nga abantu babonaabona noonyeza abalogo bomanyi ku kyalo ewammwe ne mu komite wammwe ne mu kika kyo ombulire bwe bafaanana obanga bwe basinga okunyirira ku kyalo ewammwe ojja nenkuwa omutwalo gwange nga ngulinawa. Abalogo abo genda obanoonyeze abasaddaako abaana obukazi bwabwe obupime walabo babo batuuka. Wuliriza. Owuliza. Osanga abantu nga balogo ku kyalo. Naye nga ne kye bafunye mu kulogo tekigiraaki. Nze bansobera bannange basajja batumba saasira ne bakazi batu. Babagoba ku byalo n'agenda n'azuŋŋana talina kyafunyeemu mukazi watu talina kyafunyeemu alina waliwo omusajja alina amasabo nga 10 tegalina kye gamuyambe kubanga nabuuza nti amayembe gakola ki? Ti amayembe ga security mu bino ebyaffe ebyawano amayembe gakola security naye ebyembi omusajja oyo gwemmanyi obulungi naye ng'ate bakazi be babendako nga n'amayembe gali wali ali mu lukiiko eno zivuga eri abatwala abakazi ababasulika ennenge mu nankani mu bitooke nabo bagenda mu maaso gakola security nabana gali nga basobola okwenda ku mukazi wange agenda security gye gakola. Yesu yekka yalina ekkubo n'amazima n'obulamu. Njagala basomera wano ebigambo. Njagala kusaba abantu b'ekkanisa munyiikire nnyo mu kuyiga ekigambo kya Katonda. Funa bayibuli ng'eno bwenjirina. Bayibuli esaana ebeere ng'osussa n'emwemu mu translations ez'enjawulo mu versions ez'enjawulo. Kannaffe ab'Oluganda tulina ez'enjawulo. Nina eno bagiyita Kisosonkole waliwo endala enkyusa ya bulijjo ey'akajja tulina endala ey'NIV naye nga zonna ziri mu Luganda akakyusa akajja. Kikuyamba okuyiga n'otegeera n'okola Bible study. I want to tell you Bayibuli tetusoma nsome tuyiga njige. Mukyama kuba tumanyi Bayibuli. Mmwe abalina Olungereza musome Bayibuli ez'enjawulo mpitirivu NIV, NKJV n'endala nnyingi. Abalina kompyuta muteekeeko ez'enjawulo muyige. Teweetaaga kati kugula gatabo, weetaaga kuba ku internet, weetaaga kuba na bintu bya science. Kababule okusaba kwe kwogera ne Katonda. Bameka bakikkiriza ekyo? Kati Katonda ayogera ddi naffe ate ye? Is it a one way? Katonda yayogera naffe buli lwe tutuula okuyiga ekigambo kya Katonda. Then God speaks to you. Kati bw'omala olunaku nga tosome mu Bayibuli obadde oyogera n'ani? No wonder Setaani ayimba ti omwerere wange awooma. Oli mwerere buli kintu okitunuulira n'okitaputa bulala. Y'ensonga lwaki buli kantu konna bandoze banfuze nakoze bwenti buli kyotunulira kyonna kikumagalaza. Why? Kubanga oli mwerere. Oli mwerere. Ekigambo kya Katonda basebo njagala okukinyweza. Muyige buli lunaku funa wootuula. Beera ne Bayibuli yo, beera n'akatabo, beera n'akakalaamu. Sazaako ekyetaagisa okumanya. Beera n'ennyiririzo wakutene mu Bayibuli nga mu mutwe gwo mweziri. Omwandiisi omu yagamba nti omuntu alina Bayibuli nga talina lunyiriri lwonna mu mutwe gwe yeekanakana n'omusirikale alina emundu omutali magaziini mutali masasi alina Kisosonkole. Bayibuli gifunira akaseera buli luki buli lunaku gistadinge. Goba topic kyo gitegeere oyinza okuba nga owakana bitaliimu. Ab'ekkanisa eno kakasa ng'olina ne sabasukulu lesoni egula sente meka? 3,000. Nosanga omuntu mu kyaki nga talina nti baziseera. Kakati omuntu n'omuntu n'omwewuunya. Lesoni bagiseerera ku 3,000 ng'egisomewa emyezi emeka? Buli mwezi akisomera 1,000. Ekyupa soda egula sente meka? Banenze sikyanywa soda naye egula sente meka? Etandikira ku 1,000. Wakanywa meka omwezi guno? Lwaki tolina lesoni? Mukyama olwa butamanya. Lesoni n'ez'abaana gye ziri. Bayibuli n'ez'abaana gye ziri.
omukristaayo tukusuubira mu kamiti njeno gyegenda mu maaso omukulu oli atukulembera musumba simogenda atusomesa mubeere bulungi mu byonna beera ne bayibuli beera ne lesson kwotale n'ez'abaana beera bulungi simwe bakulu mwekka n'abaana babeere n'ebyabwe omwoyo obunnabbi musanyusa nnyo abavubuka n'abantu abalala abagaba ebitabo nemugenda nga mugaba great controversy nga mugenda mugaba naye nga temubisomangamu nameka bali bagabye ku bitabo emikono nga tegijja bulungi kubanga njogedde ekiro ekisembayo wali okisomyeko mu kitabo great controversy ku mutwe gwe bagamba facing heaven's record oba judgment waliwo ekintu kinewisa kye kino kankibasomere kamparaphrasing mangu olw'ekiseera ekiwange kiweddeko agamba bw'ati kati nabo ali batusalira omusango atusalira omusango mu ebyo bye twamanya naye kinnuma si kyekyo naye kye ŋŋenda okwogera n'ebye twali tuteekeddwa okumanya n'ebye twali tuteekeddwa okukola ki warning neglected ebintu bye tutafaayo kati gwe toyinza kubanga wagaba ekitabo steps to Christ nga gwe tomanyi tukasomangamu otuteekeddwa okumanya oteekeddwa okumanya lutalo lunene luli wakati wa Bama luli wakati wani luli wakati wa Russia luli wakati wani Kristo ni njagala kubasaba nga oyagala okubanga ogeziwala soma ebitaka tubikyusiza mu Luganda abantu beekwasa tebiriwo mu Luganda great controversy weri mu Luganda Stanbic class weri mu Luganda n'ebirala bwe biri mu Luganda soma ebintu mu lulimi lwo obitegere bulungi ennyimba zino nazo tetuzirina omusajja bamuyita Martin Luther yagamba bw'ati yagamba the reformation was not complete until the saints of God had two things in their possession okuzza obujja ekkanisa tekusobola kubaawo kutusanga ebintu bibiri bimaze okubaawo one a bible in their own language buli muntu alina bayibuli mu lulimi lwe number two a hymn oluyimba bayibuli bw'oba akoma mu P3 mbategeeza bulijjo King James eri enkadde gireke thou tojja kugisobola gula bayibuli gyeri mu lulimi oluzungu lw'otegeera oba olunyarwanda lwo oba olulimi oluganda oba olulimi olulala bazikoze ennimi nnyingi ne mu Uganda mwennyini bayibuli society erikoze omulimu mulungi nnyo abaluyira nabo balina eyaabwe n'abalala omusajja bamuta Washington George yakola statement yeibwete it is impossible to rightly govern the world without God and the Bible ndi kizibu kikaluba okulembera ensi eno nga tolina Katonda era nga tolina Bayibuli kijja kukalubirira okukulembera famire yo okulembera institution okulembera ekyalo omuluka oba ekika nga tolina Katonda ate nga toyina w'omutegeerera tumutegeerera mu Bayibuli kijja kukalubirira impossible sajja omulala njagala kumusoma kubagamba wano oyo yali mukulembeze wa America wali n'omulala n'abalala kambabuuka abo kyobola John Wesley yawandika ebigambo nti nze njagala kumanya ekintu kimu the way to heaven how to land safe on that type of show God himself has condensed to teach the way he has written the way down in the book give me that book at any price give me that book of God Katonda ekkuba erigenda mu ggulu yalifuula very clear oba omanyi kyova laba babbi teri babbira mu ngoye enjeru babbira muki abayenda kizibu okwosanga yeesossa abantu nga yeesonsekerawo mu ezo bandi nammwe ababbandi wabaawo ayendayenda tasobola kwenderamu eyo wayi Katonda
muntu azza omusango ng'agumanyi. Maliriza n'eri gye twavudde. Baali banyiikivu mu kuyigiriza kw'abatume. Okuyiga ekigambo kya bameka bagamba nange Mukama nsaasire okuva n'ero mbeere munyiikivu. Ndabeyo n'abantu bagadde banne katusomeka abakuuku 2 n'omulaba ng'abikkula okuliraana Timoseewo ekisooka. Otegeera ki ekyo? Tamanyi na Bayibuli. Njagala kubasaba abantu ba wano oba onookulembera ekkanisa mwenna abakulembeze, abakulembera ebitongole, munyiikire ekigambo kya Katonda mu maka gye tutambulira. Kati ensi bwe tutaakikola ye ensi emaze okutupulogulaaminga. Ensi etuwadde amasimu, ogenda wonna ali mu takisi yenna ali ku kino. Naye kati waliwo benkaluubiriza abaagala okutandika ababeerako ne ku kyaki. Tulina time nene ku masimu, ku TV. Sitaani atadde amanyi nti engeri yokka gy'asobola okututabula kwe kunokinga brain cells we tulizoningira. Tujjewo ekigambo kya Katonda, tutekewo ebintu ebirala. Kyova mu nnyonyi tambula TV eri awo programu kali omuka baasi zigenda ewala ate biba tebiriiwo n'obyekolera. Mu malwaliro gye tulindira wonna tuli captured ne banks. Okutuusa nga gwe wejjeemu n'ogamba nti nze bakkidde awo, I want the way to heaven. N'oyita ne kabayibuli kakatono n'ofuna akatabo kak'omwoyo akanaakuyigiriza eby'omwoyo ne kabanga mu nsawo yo mwekali oba kalesoni book baabutukolera butono. Naye ensawo z'abakazi ezo zikebere zirimu obuntu obutalina nnyo makulu kufa abasajja naye nga birina amakulu gye bali. Ayinamu akasiimuula omumwa ogw'ekyengulu kawukana n'ogw'ekyemmanga. Mulimu kapawuda akakuba oludda lweno n'akakuba akeeno kalala. Naye temulimu steps to Christ, temulimu lesson, newankubadde Bayibuli buno obutono. Muyinza n'okubaamu dayari, omuntu omu yafuna ekizibu olumbe ne lumukuba awantu, naye ng'ate ebiri mu kasawo awandiiseemu buli gwe yasisinkanako amannya n'adulesi. Yali ayise nako ng'akatwalawa ezali wakajjulizaamu eyo. Gy'alaga gy'atonyeza. Bameka bagamba Mukama nsaasire tunyweze ekigambo kya Katonda. Tujja kuyanguyirwa eroseeno, tujja kuyangulirwa amaka. Kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tuyimire tusabe. Mwagala Katonda waffe, otuwadde ekigambo kitumala naku lwaleero. Onywezezza ensonga nti bali baanyiikira. Nsabira abooluganda bano bonna nga nange mwendi tunyiikirire ekigambo kyo. Tunyiikirire okukisoma n'okukiyiga. Nga bwe tunyiikiridde obukugu mu masimu gaffe. Tetugakkiriza kuvaako data buli kaseera, twongerako airtime data buli ddakiika. N'omuntu atagenda ku ssomero kusoma bingi, essimu mukugu muyo. Katubeere bakugu mu Bayibuli zaffe. Abantu bangi nnyo obulamu bwabwe bwonna buzingiddwa mu bintu ebirala ebitalina mugaso ebirina we bikoma. Naye ng'ate kino kye tugendako, kye tuyigako, kirina obulamu bw'emirembe n'emirembe. Yigiriza ffe, yigiriza ekkanisa, yigiriza bannaffe. Weebale nnyo kubanga otuwadde omukisa guno, weebale nnyo okwogera naffe, tuwa ekiseera ekimala n'eggulu lya leero Mukama yongera okutuyigiriza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. God bless you.